Baganda bange nkomyewo nga bulijjo omuzirango nannono mugamba mutya mukyebale gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi obulamu bugamba ki mweyagala mwebale kweyagala weewaawo nkomyewo nga bulijjo nga tugenda okuyiga olulimi Oluwalabu mu Luwalabu ne mu Luganda ebigambo ebisookerwako nga bulijjo naddala abaana abaakatuuka mu biyumba oba bapulaninga okujja nkimanyi bulungi ebimu bifaanagana ebirala tebifaanagana kuba Oluwalabu lwa njawulo abasinga ab'e Saudi muba munkwata bulungi n'abamu UAE mbeera munkwata bulungi kuba enkyukakyuka erimu katono nnyo just mpozi Oman erabika eyawukana ennyo. Olwaleero ngenda kusomesa ku ngoye naddala mmwe ababeera mu baana abalabirira abaana muyinza okwebuuza baluno olugoye bantumye lutya oba biki nga bulijjo naye ng'okubakyawa jasi tubadde mu ggandalo lya Idi naye kirabika ng'eggandalo lya Idi lyawedde kwe kukomawo nga bulijjo. Olwaleero tugenda ssoma ku ngoye tugenda kutandikira ku t-shirt ne tugiyita faniira then trouser jeans era esigalyeyo nga jeans then nika ne tugiyita panty then uniform ne tugiyita maroon then waliwo bino bye bambala ebya combination oba noyambala ekijaketi nga kuliko n'empale yaako nga bifaanagana bi combination ebyo tuyinza obbiyita badira then abaya era esigalyeyo nti abaya then akakaaya ne tukayita sheila then dress ekiteeteeyi singa tubiyita kenduula oba ka mwana muto oba lwa muntu mukulu tuyita kenduula by the way ne kanzu z'abasajja era tuziyita kenduula then buno obugundi bwe beesiba ku mutwe ne tubuyita smack ab'e Saudi ndowooza bwebwo obusmack buno bwe beesiba ku mutwe bubaamu obwa white mbeeramu buno obwa square then akaleega ne tukayita ebra then engatto ze twambala mu bigere engatto waliwo n'engatto y'akakondo bagiyita makaabu enkondo abamu bagiyita kendala abalala bagiyita makaabu ekisinziira ensi gy'olimu then ne tuba ne zino night wear ezo tuziyita pujaama trouser ne tugiyita bantalon socks ne tuziyita jarabaate weewaawo mba njagala mbasomeseko ebintu bitonotono musobole okubikwata kuba ensomesa bingi muyinza obutabikwata nja kukomawo mbayigirize ku bintu ebimu eby'omu kisenge ebeera mu kisenge nga ku buliri obwo zi bedsheets oba bedsheet nandizigasse mu ngoye naye nga bedsheet ezo nja zisomesaako nsomese ku buliri nsomese ku kapeti ezibeera mu kisenge next time ngenda kusomesa ebeera mu bedroom naye nga mbaagala nnyo abampuliriza mwebale kumpuliriza n'abatannaba kumpuliriza musobole okulikinga musobole okusharinga audio zange oba vidiyo zange oyo atategedde ne kasobola okumutuukako then afunamu kyayigamu n'akiyigamu atafunye kyayizeemu it's okay naye nga tokola ttima just sharinga olikinge tuyambeko ku bannaffe abamu abatabitegeera then next time ngambye ngenda kukomawo n'ebyomu bedroom weewaawo mbaagala nnyo mbeere bulungi nsigadde omuzirango nannono mbasindikira omutima gwange